Omulungi ali ku Bukedde TV. Nkulamusizzaako olunaku leero mu programu yaffe ey'ekkolero. Nga bulijjo mbeera Abu Kyazze Ssemakula okubeera nga tutuusako programu yaffe n'ey'ekkolero. Olunaku leero tugenda kubatambulira mu kkolero erikola ebyuma bye twetaaga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Jjukira eggwanga lyaffe bwe liba ery'okukula twetaaga amakolero. Amakolero geetaaga ebyuma. Ebyuma bino tetwetaaga kubanga tubijja mawanga g'ebunaayiro olw'ensonga nti nno bibeera bya buwanana. Olunaku leero tugenda kubeera tutambulira tugenda kulaba ekkolero eryaffe lyennyini wano mu ggwanga ate erikola ebyuma bye twetaaga mu bulamu bwaffe mu ggwanga lyaffe lyennyini. Nkwaniriza olunaku leero mu kkolero. Ku masini eri gye nkugambye emikisinga emigaati oba ekanda eŋŋano nga bugambye nti nsobola okugikola obulungi ennyo ate era y'engeri y'emu nsobola okuddaabiriza ey'omuzungu ngene bw'ogiraba baazindetera ogiddaabiriza buddaabiriza era nga mu kwagala okukakasa ku yange eri gye nkola ey'omuzungu eno nga bw'ogiraba etambula y'emu eyange eri bw'ebadde etambula n'emikono gyaffe gino guli ogutabula munda era gwe gumu gwe guli gwennyini ogwange bw'ogambye nti basingirizaamu tekinologi gwe n'onyola okusingamu akange kuba nange bwe ndaba eyiye nange neetegereza bwe nti manya nti nange bwe nnyongeramu wano ate nja kufuna ekirungi ekisinga ku kike ate ekisa ekyo kyokka n'okuddaabiriza omuntu yenna alina mashini nga yeetaaga okuddaabiriza ndi mulungi oba tuli balungi nnyo mu kuddaabiriza mashini ezo kyenja okubuuzaamu akatono tulaba nti no entamu eri neero zirina kuzakaniramu akatono wapya wano ndabako ekibika erisalabiko kibika mpozi kirala kyendabye wano ndabawo no gwe bayita stainless steel eri ndabye ng'etali sebo mu mazima amatuufu entamu eno ya stainless steel nange mwennyini nkozesa steel oli galvanized naye ng'ate era nsobola okukola entamu nga ya stainless steel kwampulira nti stainless steel ye mulungi kufa abantu ebyokulya kalwaki neeri tokozeseza ddala stainless steel ne tubeera nga ekyo tukivuunuse mu nsonga eyo ssebo stainless steel ono munnayuganda munnange batono nnyo weewaawo ate kyekituufu kye tulina okukola naye ne galvanize oli gwe tukozesa steel oli gwe tukozesa naye si mubi nnyo weewaawo ono yakola ki yasingako naye ate era bwebanga kasitoma ze ne tutuula tusobola bulungi nnyo okukola sefuliya yaffe eno nga ya stainless steel. Mubeera mu mufuna wa steel oyo sebo tugenda ne tumugula mu Kampala mwali ate bwe kibanga kyetaagisa tusobola okutumya naye kitwala ebbanga ddene naye tusobola mufuna wano mu kibuga kyaffe Kampala amaduuka mwegali banaffe abatuyamba ne baleeta amabaati ago aga stainless steel. Omulungi ali ku Bukedde TV negamba we tuli ndowooza omaze okubeera ng'okitegeera nti nno tulinamu n'abantu abasobola okubeera nga batukolera ate mixer abalina bekeri obeere ng'okola ki ng'oyanguyira emirimu gyo oleme kubonaabona nakutumya ate bintu bunaayira bisobola okubeera nga bikolebwa wano Mwami Twama webala okubeera ng'otuyiyiza era twebaliza abakusomesa katubeere nga tetweyongerayo mpozi ate tulabe ki ekirala ekikolebwa byuma kubanga ndaba wano we tuli mu kkolero lyaffe olunaku leero ndabawo ebintu bingi nnyo nnyini ddala tweyongereyo taata ate kano kakola ki ati masini eno banaffe bano abatukolera enva ebyokulya ebinyeebwa masini eno etuyamba okusekula ebinyeebwa ekinyoobwa kino ekyaffe ekisekule ekinyeebwa ekisekule kyaffe ekyenva twabiryanga edda kino ekyomukono taata nakkuba waleseemu empulunguse kakati masini eno twagikola esobola okusekula ebinyeebwa mu bungi ate n'amaanyi gala mmere eyo omuntu takyayagala nnyo obulamu bwaffe bwakyuka tebukyetaaga kuluusanyizibwa kifuufu kaakati twakola masini eno nga y'amasannyalaze ate nga buli sekula esekula okuva ku kiro 5 okutuukira ddala ku kiro 10
okusinziira ku maanyi gwe g'oba onsabye bw'oba ogamba nti nze ngenda kukola binyeebwa kusekula byange bya waka nja kugamba gwe twala kiremu nja kukolera akamasiini akatono sooka ongondezeemu akakakiremu kasente mmeka kubanga nkoye nange ebinyeebwa buli kaseera nsobola obyerimira mu kyalo ewaffe n'ate bino ebisekulire nyinza oba mbikoye akekiremu oba bbiri ako nsobola kafuna ku sente mmeka kuba n'abantu abatulaba bandikeetaaza osobola bulungi okufuna akamasiini mu sayizi yekuba kiremu kiro 2 wakati w'emitwalo 4 n'emitwalo 5 esebo naye bwe kaba nga teka bizinesi ane sekula bingi kiro 10 kiro mmeka kakati masiini zino kisinziira bw'oba mu kiro 10 ebbeeyi ekyuka kiro 2 era ebbeeyi n'ekyuka n'owa kiro 5 okweyongerayo naye nga twogere nnyo okuwa kiro 10 kiro 2 masiini eyo ebeera mu miliyoni wakati w'ebbiri n'ebbiri ekitundu esebo webali nnyo webali ddala nakano omuyinayo ak'engalo nga nsobola okubeera nga ogyeko kiri ekinu nga sika amasannyalaze oba musobola okukolayo ak'amafuta masiini eno tuyina y'amasannyalaze mu kaseera kano naye ate tukyayiiya okulaba nti tusobola n'okufunirwaki ak'amafuta ak'engalo oba ak'amafuta kuba mu kyalo gye bali baganda baffe bangi abatasobola amasannyalaze oba nga tegannaba nakutuukayo naye ate nga yandiyagadde okulya ku kinyeebwa ekigonza obulungi kitali mu mpulunguse tuli mu nkola oba entegeka ey'okuba nti masiini eno tugikola naye ng'osobola ogikozesa ku mafuta naye nga mu bulewo kati gye tukyakozesa ekyali eno ey'amasannyalaze webale nnyo webali eddala munda muno mwe muli ekisala munnayuganda munnange kyalina okumanya nti masiini eno bwe mba nga ngikuwa nga mu kintu kyonna ekikwatagana nti kulya kigenda mu lubuto masiini eno sefuliya gye nkuteerako mw'osekulira eteeka okuba nga ngikoze mu stainless steel oli gwe twayogeddeko steel atatalagga esewo oli ku Bukedde TV nate maze okubeera nti tugenda ku kyuma ekirala ekyuma kino kyentegeezeddwako nekifulumya amanda agakolebwa okuva mu gakasasiro era nga njagala mukama wange onabeere nga kinyonyola sosokola basibu nze bampita Butcher Semakula nze bampita Nyanzi Patrick nsanyusa okukolaba mwami Nyanzi mukulu Nyanzi ekyuma kino tulageemu enkola yaakyo kubanga abantu bangi balina kasasiro bandiyagadde okumanya enfulumya yaakyo mukama wange mashini eno tuwulira gavumenti egamba kutema bibira biki twagenda okulaba nga kasasiro alimu omugaso owulira abantu bamala okuwaata emmere ebikuta basuula ebisasiro kasita bibeera nga biri nakyo osobola obikolamu omulimu n'ofunamu amanda kati mu kyo ne tusalawo ne tugamba nti okuwuliriza omulanga gwa gavumenti netugamba tugenda kukola ki tugenda kukola mashini ezifulumya amanda agava mu kasasiro kati wano wetwogerera kamashini kano twakatuuma 10 piston kafulumya amanda 10 okiwulidde kati amanda 10 ago njagala nkulage engeri mashini kano gyekolamu mashini eno kati sijja kulwisaayo osooka kwokya bisaaniiko mu bucket tugiyita kyamudram kati olumala nebiwola then tuyina crusher ebikurashinga ebikuba nebifuuka obuwunga otyo ensaano crusher yaffe ofeedingira wano then n'onyola kati wonyola bifulumira wano kati omaze ofuna ensaano yaffe eyo tugitabulamu tuyina gye tuyita enkwanso oyinza okukozesa obuwunga bwa mwogo oba ebbumba mu kyo eryanda lisobole okukola ki okukwata kati namaze dda okutabula wano ebintu byange byenamaze okutabula kasasiro era ng'otademu n'obuwunga obuwunga byonna n'ebbumba mu ebiri kati nje mbadde njagala nkulage mashini eno engeri gyefulumyamu kankubuuzeko nsinagenda wala omuntu eyandiyagadde okufulumya ebintu bino process y'empanvu kubanga ongambye nyina okunoonya ebbumba n'okunoonya obuwunga bwa muwogo biki bigattagattamu tebimbeerera bizibu nga nze yandiyagadde obyekolera Mr. Abu tebijja kubeerera bizibu lwa nsonga nti wenjogera ku bbumba tekyetaagisa nti oba ogenda kuteekamu mmotoka nnamba wabula kisinziira obungi ki obw'enkwanso obwokola latha obwa kasasiro ono gwokoze ki gwokubye kati ngezezza kiro nga 5 oyinza okuteekamu ebbumba kiro nga emu
tekyetaagisa nti oba ogenda kuteekamu bbumba kiringi n'obuwunga bwa muwogo kiro ng'emu enkwanso eba ekumala bulungi okukola ki okugumya eryanda lino. Kati mbadde njagala nkulage mashini eno engeri gyekolamu omaze okukuba olusennyente omaze obbitabula bulungi engeri mashini eno gyekola ki gyefulumyamu eryanda. System ya manual sinzira size ki eyeryanda gy'oyagala buwanvu ki bw'oyagala. Oba oyagala size eno oyinza okukolamu booti nerikomamu. Oyinza okwagala erisingako obuwanvu era still ogira bugizi bwoti oba erisingawo gwe kisinzira size yeryanda gy'okola ki gy'oweetaaga. Kati ffe tujja kukozesa size eyo. Lifumbira ddala oba otaddeko bijanjaalo osobola okujjako n'oteekako ekirala ku gaalyo terizikira paka nga limaze okukola ki okuggwawo. Wano tumaze okufiidinga kati omala okusiba kati wano eryanda lyaffe tuba tuligumya tuligumya muli likole ki liberenga liri wamu liri wamu. Kati wano eryanda lyaffe liba limaze okwenyiga bulungi nnyo. Kati wano oba olijjayo olifulumya. Ndiraba lyambuse. Kati ino ly'eryanda lyaffe liwedde. Kambuuze kati eryanda nga lino bwe ndisanga katale ku size yalyo nga lino ligula ssente nga mmeka? Eryanda lino betutera okukolera buli limu nga bwe liti lya siringi 10. Obeera tonsedde ogambye lino olufumba lumu kuba kati gano gokka g'okozesa ssaawa zino kiba kitegeeza 1, 2, 3, 4 kumpi nusu 10 wano. Nalabye ng'eno tokola yokka yeetagirako kali yeetagirako n'eri eyeetoolodde eringa entamu. Kale kambuuze kiba kitegeeza system omugate gwa ssente emanzi yeetaaziginza kuba ssente yammeka? Kati ka system kano akamanyo eri wakati wa million 3 ne 3.5 complete set. Nesatu ekitundu. Esebo. Okay. Webali nyo bayidala. Otegeddera oyinza okubeera ng'ofuna akuuma kano ku bbeeyi nnungi n'obeera ng'okola business kubanga kituyitaga ge makolero ag'enjawulo tubeera tufunamu ssente. Mu kaseera kano katumale okubeera tugendako mu bulango bwaffe tubeere nga tukomawo. Oli ku Bukedde TV mu kkolero nange Abu Kyazze Ssemakula.